ebirungi byonna bijjira abo Katonda bamaze okukuba mu ttooki ng'emitima gyabwe mu butuufu gya mugaso nnyo oba gijja kuba gya migaso nnyo eri abantu abalala Katonda bye yateeka ku nsi kuno. Munnaffe nze sikumanyi naye ndi musanyufu nnyo olw'ekikolwa kyewakola era n'ekyo kaakati essaawa zino kikyoli. Omusajja oyo gwe mulaba awalampa kalina ali mu nsi bagiyita France. Omusajja oyo yali refugee era refugee abayingira mu nsi ya France n'abanga yanoonya empapula ne zigaana era omwami oyo nga asulirirwa kuddizibwayo mu nsi yaabwe era mu nsi ye gye yava. Omuvubuka oyo okusobola okuyingira ensi ya France yayingirira ku mazzi ku sayidi y'Italy n'amala n'awaguza n'ayingira ensi ya Bufalansa. Omwami oyo abadde akola ebbanga lyonna ly'amaze e France ng'akola emirimu bagiyita black, emirimu egitali mitongole, nga edimiza yabwe nsaba omulimu nze ngenda ne neeteekayo kati ne basasula nze sente zigenda ku akawunti yange ate nange nenfuna omuntu gwempa omulimu. Kati akasente bwe kajja ate nze katugeze omulimu bwe gubeera nga gwa mutwalo nga ye nja mugamba gwa 13,000. Omuvubuka oyo bw'abadde asurvivinga mu nsi ya Bufalansa. Omuvubuka ono yali agenda kulaba mupiira ogwa Champions League wakati wa Real Madrid ne Liverpool ng'agenda gulabira ku TV mu kibanda oba mu bbaala. Kaakati bwe baali bagenda n'alaba abantu abakuŋŋaanye naye nga bonna basonga waggulu ku kalina flat namba 4. Bwe yatunulayo ng'alaba akaana nga akaana ako kagenda kalengejja olugoye lwako Katonda yakayamba ne lukwatira mu katimba ka balukoni. Oba kitegeera omwana wa myaka 4 ng'omwana talina solution. Abantu bano bakuŋŋaanye batunuulira mutunuulire bwe basonga bakubidde fire brigade ejje eyambe omwana naye nga mu bulingeri fire brigade egenda okutuukawo mu bulingeri omwana ajja kuba akooye, ajja kuba atendewaliddwa ng'ajja kuba yeetadde. Bambi akaana ka myaka 4 naye nga nako omukono gulemeddeyo kakutte beekati bekakaaba. Oba kitegeera omuvubuka ono out of blue n'abuuka n'akwata ku balukoni esooka ne yeesika n'abuuka n'akwata ku yokubiri era nga bemulaba bwalinnya n'abuuka naye kwata ku yokusatu paka ku yokuna n'ataasa omwana ono. Njagala mutunuuliremu obuzira omuvubuka ono bwe yakozesa era bwe yataasa omwana ono Mukama Katonda omutima gwe n'agugabirira. Omuvubuka ono n'afuuka ensonga era ensi yonna n'emumanya. Essaawa zino ze twogereramu is a hero. Omukulembeze oba president w'ensi gye bayita France amawulire gano bwe gamutuuseeko ng'alaba ekintu ekiri vayiro takkiriza mbu kiri mu nsi ye ate omuntu akikoze ataasizza omwana ono nga talina mpapula yoyo gwe bamma empapula nga alina ku wanted bagenda bamunoonya kumuzza mu nsi ye. Omusajja ono Mr President w'ensi ya France kyeyakola ng'agamba omuvubuka ono kiki kyoyagala oluvannyuma lw'okuwuliriza sitole ye n'amugamba nkuwadde obutuuze si obutuuze wabula nkuwadde citizenship nti kati oli mu Faransa okuva olwaleero. Kwegamba Mukama Katonda agaba era awaabo emitima gyamaze okukuba mu ttooki. Oyinza okuba ng'obonaabona nga gwe buli kyokwatako kifa lwa mutima gwo mubi. Oyinza okubeera nga gwe tolina gw'oyagaliza tojja nawe kufuna ekyo nkubuulira amazima. Oyinza okubeera ng'oli munnakuwaavu ng'oli munyiike gwe tosanyukangako onoonyeza omwana akubuze buli kizibu kiri ku ggwe mutima gwo mubi. Ddala Mukama Katonda bwawa omusajja gwe babadde banoonya okuzzaayo empapula out of blue nibagamba nti gwe ofunye okuva olwaleero olina empapula oli citizen w'ensi gye bayita France. Okwo kwekyo ne bamuteerako kye bayita certificate of honor. Certificate of honor bagiwa abo abazira abakoze ebintu ebyekizira ne bagimuweerawo. Oba kitegeera on top of that omukulembeze n'alagira ono ayingirizibwe
oba ayingire ekitongole kizikiza omuliro kyebayita fire brigade France. Bannayuganda abali eyo muyinza obutakitegeera wano mu nsi zino eza Europe omuntu okuyingira ekitongole ekya fire brigade abeera ku level ya university, abeera yamaliriza okumala high school, which is not easy. Kyova olaba nti nno bantu batono ababirimu. Naye president yasalawo omulundi gumu n'agamba ono courage gye yalaga asinga ne bali abasomye wano nti balina obubonero obubayingiza, n'alagira ayingire. Naye nze kye neebaza ku nsi zino eza Europe nti bagoberera etteeka era bawuliriza omukulembeze kyagambye. Omuvubuka yagenda okuva mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga ng'aba migration akulira ekitongole kya migration mu nsi ya France. Essaawa eyo aleeteddewo ebbaluwa ewa omuvubuka ono empapula era emukkiriza okubeera mu France nga citizen, era ne bamulagira agenda asabe passport afuuke mu Faransa nga akulira migration agireeteddewo. Oba kitegeera kaakati nno ekintu kino ne kinzizaako e Uganda nti ewaffe Uganda omuntu bw'akola ekyobuzira bamukwata muteeka mu kkomera. Oba kitegeera abantu e Uganda abakwata information nagamba nti nze nabaddewo nalabye nga batta omuntu, nze nalabye accident yabaddewo gundi eyamukoonye, gwe bakwata ne bamuteeka mu kkomera. Kyokka ate eno mu nsi zino ezaakula omuntu akoze ekyobuzira bamuwahona era ne bamukwegamba ne mwebwemaza mu nneebaze y'enjawulo. Naye ono senga yali Uganda nkukakasa senga ali mu kkomera kati essaawa zino bali badde bamuvunaana okuwalampa kalina y'abandi, era nannyini kizimbe yandibadde amuguddeko omusango nti owalampa otya kalina yange, bulijjo abantu batubba ne balyoka bayingizawo n'ebitaliiyo, nti bulijjo ebintu byaffe bibula muno. Ekitegeeza yeggwa amanyi engeri ki kalina yange eno gye bagirinnyamu. Yalibadde ali mu kkomera okumanya Uganda y'ensi eyeewuunyisa okuwonya obulamu bw'omuntu. Muyinza okuddayo ne muwakana bameka be mumanyi n'agenda nga oba alabye omulambo, alabye omuntu gwe battidda somewhere, n'adduka n'agenda ku polisi n'agamba ndabye wali omulambo, polisi gwesooka okukwata ne bamubuuza wagulabye otya, ojja jangu otunnyonnyole otuyambeko okukola statement, ne bamuggalira. Oba okitegeera naye ng'ate abadde atuteeyo information. Y'ensonga lwaki mulaba obumenyi bw'amateeka e Uganda buyitirivu nti oli ne bwalaba omuntu ng'azze omusango tajja kwogera, kubanga bw'anaayogera bagenda mufuula suspect ekitaliiyo. Ate era neneebaza nnyo omukulembeze w'eggwanga erya France nti yeebale kubeera nga mu butuufu obwongo butambulirawo, kubanga omusajja ono teyatya n'agamba nti bannange wadde bannoonya ne kantasa obulamu bw'omwana ono omuto. Naye weebuuzeemu nti pulezidenti waffe Uganda ebiragiro by'alagira bimeka ebikola. Nze mpulira nnyo speech z'omukulembeze we waffe Uganda. Pulezidenti agezezzaako buli gy'alaga n'alaba abantu abali obubi n'agamba nti gwe oyagala ki, nkuwadde kapito wa ssente bwe ziti, nti gwe bannabyamizannyo mbagulidde bbaasi, nti gundi nkuwadde ssente bwe ziti, gwe nkuyambye kugenda osome. Ebiragiro bya pulezidenti ewaffe tebikola lwa kintu kimu. Pulezidenti bw'alagira n'agamba nti Elinizaya ngenda kusponsoringa oba government exponsorinze genda mu America osome. Bano abali wano abamuliraanye nga Elinizaya bamugjawo nga bateekawo omwana waabwe, ate nga pulezidenti alagidde muntu mulala. Oba kitegedde naye wano etteeka likola, ekigambo kikola. Pulezidenti yalagidde bamuwe empapula, omuvuka okugenda mu ofiisi ye yageza okubayo nga n'ebbaluwa agirina emukakasa nti munnansi owa France. Naye weebuuza senga yabadde Uganda yalibadde agifuna, balibadde batandika omugamba nti ebisuubizo bya pulezidenti simanyi kaakati akola ku bisuubizo bya pulezidenti. Ebbaluwa emukkiriza jasi okubeera mu nsi yandibadde senga yali Uganda yandibadde agifunira mu mwaka oba okutuuka okugyetamwa oba okubeera nga buli watuuka bamugamba leeta y'akasente. Yeyo ensonga lwaki ensi yaffe
ebeera edda mabega mu kifo ky'okukulaakulana kubanga abantu abali mu offices ennene si be balina okuzibeeramu. Pulezidenti alagira kino bo ne basalawo kirala. Pulezidenti n'agamba nti Eddie Mizaya yeetaaga bamuwe kino oba bamuyambe mu kino, abali mu office ennene ne babituulira kubanga baagala obaweeyo akasente. Pulezidenti n'agamba nti Eddie Mizaya bamuweeyo $10,000 tugeza ejja $, oli najja n'agamba nti Eddie, Pulezidenti yagambye tukuwe $10,000 nti ye tukuwe $7,000 esatu jange oba ofuna $2,000 8 jange oba kitegeera kati gwe n'osayiningira $10,000 n'omusajja n'atwala $8,000 naye nga ssente baziwadde ggwe oba ntegeera. Y'ensonga lwaki ensi yange Uganda eri mabega mu bintu ebimu nti abantu bangi abatudde mu zi offices abatasana kuzibeeramu ate ne bavumaganya omukulembeze w'eggwanga ne balyoka batandika akola ku bisuubizo, simanyi ebisuubizo bya pulezidenti, simanyi ate kaakati akola biki, ebintu ntubwe bityo. Naye njagala nga nfukamidde ku maviivi nsaba mwenna abali mu offices ennene mu Uganda abaddukanya ebitongole by'enjawulo bambi mbeegayiridde mukole emirimu nga bwe girina okubeera kubanga ensi yaffe Uganda tugyagala, naye mukoze kinene nnyo okugizza wansi ne muvumaganya erinnya ly'omukulembeze w'eggwanga. Abantu ne balowooza nti omukulembeze w'eggwanga bw'asuubiza tatuukiriza, naye nga ebintu mwe mubituulidde abali mu zi offices ez'enjawulo bambi mbeegayiridde tugezeeko okukoppa ebintu nga bino. Munnayuganda gwawuliriza nkugambye oba obonaabona oba oli bubi okaaba omutima gwo gujjudde amaziga tojja kufuna ssanyu kubanga Mukama Katonda akebera mitima, amanyi omutima gwo lwaki gwina kubeera mu nnyiike. Oyo yenna gw'olaba ayeeyagala ayite eriyo Katonda akebera mitima n'amanya akasajja kano ka Eddie Mizaya kankwongereyo emyaka kagenda kubeera ka mugaso eri abantu bange. Mbalamusizza agataliiko sino yenze mutabani wa Alice Nakakandi, DJ Ericom nkulamusizza, DJ Dini TV nkulamusizza. I salute you all Ugandans.